jako akawuwo ne income oba enyingiza y'ensi nayo ebeera boosted. Honorable Esther Mbayo ngono ye Minister avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa President agamba nti mu kaseera kano gavumenti ya Uganda tenafuna ddagala liwonya bulwadde bwa mukenenya okuggyako eryettono eririwo eriweweeza ku bulwadde buno era ng'omuntu kyalina okukola kwe kulaba ng'abwewala obulwadde buno okulema okumukwata. Tetunnaba kufuna ddagala liwonya bulwadde buno naye waliwo eddagala liweweezaako buweweeza nti lyali terinaba kukola ki lyali terinaba kufunika. Ono ayongeddeko nti oluvannyuma lwa gavumenti okuleeta eddagala eriweweeza ku bulwadde buno bwa mukenenya ate abantu ne bayingiramu omwoyo gwa ssemugayaavu ne bava ku kwekebeza wamu n'okugenda mu maaso n'okwekuuma nga beesize eddagala lino eriweweeza ekintu ekyaviirako ate omuwendo gw'abantu okukwatibwa ogweyongera so nga mu ntandikwa nga terinnajja gwali gukendeeredde ddala. Ebiseera ebyo abaali bafuna obulwadde namba omuwendo gwakendeerako naye kati eddagala bwe lyejja abantu ne bakola ki ne okubalaata kwekulaksinga ne basulayo gwannagamba nga bamanyi nti waliwo eddagala erikola ki eriweweezaako kati kino kyaleetera ate abakwatibwa obulwadde buno omuwendo okukola ki okweyongera. Mbayo agamba nti obulwadde buno busobola okwewalibwa sikwawukanako n'obulwadde obulala kubanga bwo buyitira mu nsonga za kwegatta wamu n'ebikolwa ebirala eby'omukwano so ng'omuntu binaasobola okubyewala. Ky'olina okukola kwekuuma kubeera faithful okwekebeza n'okubeera nga bw'oba omanyi nti obulina okubeera nti weekuuma okulaba nti tokwatibwa bulwadde buno. Ebyafaayo bigamba nti Uganda ku lukalu lwa Afrika y'ensi eyasooka okulangirirwamu obulwadde bwa mukenenya mu nsi yonna nga kino nno kyakuba wala abalambuzi ne bamusiga nsimbi ne batya okujja kuno wabula omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yavaayo n'abagumya nga obulwadde buno bwe bukwata oyo yekka ateekuumye era nga singa weekuuma tebusobola kukukwata. Uganda mu Afrika y'ensi eyasooka okuvaayo okwogera eri ensi yonna nti obulwadde bwa mukenenya gye buli obulwadde bwa siriimu buluma era tebulina ddagala era kino kyakolebwa pulezidenti w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni naye okweraliikira kwaliwo mu nsi nga bagamba nti bwe tunagamba nti Uganda tulina obulwadde bwa mukenenya ate tebulina ddagala ate tebuwona abajja okulambula tebaatya kukola ki kujja kulambula. Zino ze zimu ku nsonga ezawaliriza akakiiko aka Society for AIDS in Africa akatula mu kibuga Accra ekya Ghana okulonda Uganda okutuuza olukungaana gagadde lu International Conference on AIDS and STIs in Africa ng'era nga lwakubaawo ng'ennaku z'omwezi mukaaga paka 11 Desemba 2021 mu kibuga Kampala. Erina parameta zaayo oba byegenderera okususulamu ensi eneetwala okusa bino okuteekateeka conference eno. Bwe bajja mu Uganda twabatambuza mu bifo bye tusuubira okuba nti bwe tuba tuweereddwa omukisa ogwo okuteekateeka olutuula luno ne tubatwala ewa pulezidenti w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni. Mu lukungaana luno musuubira okwetabwamu abagenyi abataka wansi wa mutwalo mulamba okuva mu nsi eziwerako okuva ku ssemazinga wa Afrika. Kubanga okuteekateeka kuno kutandika mangu engeri gye kuli nti kulimu ensi nnyingi ate tusuubira abantu bangi nnyo okujja mu Uganda. Sarah Naku ngono mukungu w'ekitongole eky'amawanga amagatte mu Uganda agamba nti basobola okumalawo obulwadde buno buleetebwa akawuka ka mukenenya bwe bunaatuukira mu 2023 era nga mu kaweefube waabwo ono bakwongera ku muwendo gw'ensimbi ezeeyambisibwa mu kulwanyisa obulwadde buno okusobola okulaba nga batuukiriza ekirooto kyabwe. Tukkiriza nga ensi ate era nga Uganda bwe tunaatuukira omwaka gwa 2030 tujja kuba tumazeewo obulwadde obuleetebwa akawuka ka mukenenya. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Okwongera ku ssente ezitendebwa mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya wamu n'ebyobulamu ebirala